Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello? Nze bampita Mukunja tuli mu Endobeso wano akadde katukutte ogambye tukubireko olina ekizibu ky'amaanyi. Kati nina bba wange bamwita Taata Peter. Waliwo omuntu eyamukubidde essimu ekiro. Naye yamukubidde n'amulemerako nga takwata essimu anyeganyege. Kati ne mubuuza lwaki tokwata. N'aŋŋamba nti abo bakazini bange atamu nga bwegenda okuddamu baagala school fees. Okiwulira Ssebo? Kati bwe namugambye bwentina bwe yaŋŋambye bw'ati ne mugamba kale nze bampe njogere nabo. Oba gwe bakwata oba nnyonnyole nti tolina ssente nti ate kyetaagisa kukwata naye omuntu akubye n'alemerako nnyo. Kati manyi password ye bwe nalabye nga yeebase nenzigyamu ennamba nenzikuweereza. Ssebo njagala onnyambe mmanyi bakazini bano abakuba ekiro mu matumbi budde. Era munnange bakazini b'Oluganda ate omusajja tomugoba nnyo ku baluganda lwe. Anti sibamugobyeko naye yali bakutte n'abagamba bannange nange sirina nange nina bempeerera. Okitegeera naye yagaanye nze nanze ndaba engeri gy'abadde antunulamu mpola walabika waliwo ekitagenda mu maaso. Kati mbadde nkusaba Ssebo nyamba onkubirira ekazini oyo ofune engeri gy'omukemamu tulabe kyokka kyenjagala Ssebo. Kati gwe nayogerako naye? Gwe sooka oyogeremukko naye tulabe. Ennamba gye wampadde yaani ya baawo? Eyo yakazini yennyini. Kale. Ya bba wange. Beerako ku ssimu tovaako. Kale. Hello? Jebale. Na senyiga numa nze Taata Peter. Taata Peter. Mbadde nkubidde kubuuzaako. Taata Peter nkole ntya? Onkuba Peter maaso nkole ntya goza nze siri mukazi sizaala. Omwana tabukutira nda bbiri onazira naye kumpita maama Peter. Omwana tabukutira nda bbiri Peter alina amuzaala. Nange nina amagye agazaala. Nenkukubira simu taata gwe yeyita Taata Peter. Atamanyi nti n'omukazi omulala azaala. Ssebo nange akazaala nina. Nenkukubira simu ng'Eggi Lisembedde nga ndi bubi. Ssebo kiki oyagala nkole ensobi ate ojja omumenye nti nakoze ensobi. Omukazi muwe chance. Omukazi yenna omuwanga chance. Kakati tonkuba Peterwo ate nange Eggi lyadde Lisembedde. So tomanya mwabadde eryejjinga lya Jonathan oba ligani Taata Peter zaakako. Nenkuba amasimu gonna nengafiirako. Nange ndi mukazi. Kino kye watandika ojja kimaliriza. Ndi mukazi nina feeling. Ate saagala nkole ensobi enkya nejjuse. Saagala kyova olaba nkulemerako nga lwenja kubanga saagala kukola nsobi. Bannange nkugambye ndi mulwadde senyiga. Nenkuba essimu mu butuufu ng'Eggi Lisembedde. Nenkuba essimu nengifiirako nga nze nampulira ntujja butuzi. Nenkuba essimu nengifiirako nga tokwata. Nange nina omusaayi mutuufu kyabadde bubi nga ntujja butuzi. Kati ate Peter ajjiramu wa? Peter alina musango ki? No, akinage. Tukolaba n'abakazi okukola abaana bammwe ebikyamu. Okitegeera nange nsobola okuzaala ligani oba okitegeera so
so kati kita kikyamaanyi nnyo temutukubanga abaana bamwe nnyo mumutuleta okukola abaana bamwe ebikyamu ate ne mutumenya nange mpaayo chance mpaaka kisa siri mugumba nina nange akazaala kati pitawo tomunkuba kakati kanve ku mulimu atutambulira bya mulimu gwo kati eby'omulimu gwo bikwataganira wa bw'oba wali omanyi nti nno oliddiza okola nnyo wandinde se oba nomusigaza mukyala wo ow'ewaka mama pitawo ow'ewaka nondeka tolina bw'oŋŋamba mulimu ssaawa eno nga ndi bubi mu butuufu ky'ogamba nti tosobola kuvaawo yadde essaawa emu bweti nojja nonzikakkanya oyagala ate ngende ewalala nfune olubuto ndukusire nga sina lulwo tosobola ky'ogamba kukisayo wadde essaawa emu bweti n'ovugawo nojja n'osooka nojja n'otereeza nange n'ontereeza n'oddayo ku mulimu ky'ogamba z'ogenda okukola kati mwene essaawa ze zigenda okugaggawaza kaakati no taata pita zaakako kati nkubuulira kino yitawo kati ntwagala waka yitawo oyitawo toyitawo oye nagamba yitawo nze nziruka buddusi noyitawo notuuka nenzireke nenzirayo ewa maama wange maama gonzaala bitfoma ekinta buli ky'omuziki ekisinga bitfoma tuli luno Endobeso mugiwulidde olyamugamba nti yitawo lwaki yetoyitawo yitawo naye maama ku kifuba antitegeeza embeera oli gy'abeeramu ye muleta okukangula ku gwomanyi oti gwomanyi mbeera ndi mu mbeera akinze anti naye ogamba okuyitawo naawe obeera mu mbeera ye naye bannange sirina gaseka muwala wa Lukwago Eggi Lisembedde abasajja abenzirasa nago ku bakazi bwe batyo abatwala saketi agenda atereeza ensonga bannange taata Peter naye kasita omukyala ategedde ono karo ng'otwala ni saketi gonzaala good morning mami Katrina nakitende Sylvia ndi nakirama leero taata Peter kaweddemu leero mukwano wali nyeetokota temuggwa kuzungazunga kati no yanguwako mami Katrina nakitende Sylvia mugamba yitawo najja ng'alidde omulondo ate nawe aba yeeteeseteese olyokodduka ali wadduka Mukunja amotinena kacwa mwebale kuweereza naye abakazi tetukyaswala tuswaza buswaza mukyala kimanyi kale fena omusajja yamutandika naye kazimuwo ali bulala naye abenganda baffe mugenda tutamya banango basembeza Jesus Christ mukyala gwe tosobola kufunayo musajja wo atali wa muganda wo nkubulire ddiya manya kazinyiwo omusajja yamweza dda mama Innocent Mpigi amanya nze Haji Kasula Rashid ngambera kabowa kakati mutata Peter muba abalugudde mwoyo mukambo bwato nti yitawo n'ogwampaka ogenda kuntuga bannange nange nando zotuuse kuntugira mu nnyumba nziruka buddusi kakati oyo taata Peter alina okukimanya nti wayogeredde bwatyo nti mwemutuletera abaana okubakola ebikyamu oba omanya ki ekiddako omutima gw'omukazi oyo kikyali Haji kati oliawo ku mirimu gyo nga Haji ati agamba yitawo Haji yitawo awo neyongerayo bweyongeza era wuuno okamukuweeko nesigadde ndi Haji Kasule Mungu wanje Kwani wewe tueleza kale amanya jadi nyoneka bowa abakyakwana mujja kumanya nti emiriro gyegiri emiriro gyegiri kati wayatidde bwatyo nga tebannamuzaalamu mwana bwe banaamuzaalamu omwana natta abantu nkugambye nze mbadde nsaba abaami bwe muba mukwana mwerekeze egyemiriro ng'ogivaako kubanga amakago gonna gajja kusaanayo nsigadde negati namponyeka bowa